Njagala kubebaza abo abaana abakikoze naye mbasaba abakikole mu ngeri etakalubiriza abantu bakola bizinesi zaabwe ku makubo, mu ngeri etasobola kuleetawo obwegugungo, mu ngeri etagenda kuleetera gavumenti okufulumya ssente nga zefulumiza leero okudiployinga abasirikale abangi okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Mbasaba abaana abo babeereyo n'ekiwandiiko kye bawandiika. Abayimbi tebali banjawulo ku bannayuganda abalala, bewandise mu miruka gyabwe. Waliwo essente eziteebwa mu muluka buli mwaka, obukadde 30 nga za bavubuka, obukadde 7 nga za abaana. So tugezeeko okufokasinga ku okutapinga ezo ssente, n'ekisinga obukulu tubakubiriza mwenna abayimbi, bannakatemba, abatontomi, mukole cooperative oba sako zammwe, mujja kubeera ne voice enene esobola okutapinga mu bino ebintu bya gavumenti okubifuna. Ebiseera emabegakaawo bavayo ne bawa ekibiina kya Kenzo kyakulira ssente. Abayimbi abamu bagamba bo tebafuna ssente, bo bagenda kula. Sikirinaako obukakafu kubanga ogambye nti bawa ekibiina, baba bawa ekibiina kiba kinene, kitegeeza kibeeramu abantu bangi, n'abalala bakole ebibiina basobole okutapinga. Nesikirinaako obukakafu abaamuwa kubanga tangambangako ezo bizinesi ze oba za sako ye oba za ekibiina kyakulembera. So sagala kwogera nnyo ku bintu byesimanyiiko. Ekifo ekikugenderako kubanga gwe muntu omu ategeera ebintu bya social media. Bwe twogerera Facebook yaggalwa mu Uganda era bagikozesa mu bukyamu. Naye nti abaana bangi abali bafunira ssente through social media nga mwe muli n'abayimbi, mwe muli bannakatemba nga bapromotingira waka waabwe. Kiki oyinza okubagamba? Nawandiika bbaluwa ennaku ezo nga nsaba omukulembeze w'eggwanga nga mpita mu minisita wa ICT akkirize Facebook bagikomyewo, abaana basobole okutundirako ebintu byabwe kuba abavuka batunda ebintu byabwe. So twayogera era twakikanyako, ninze kuddibwamu kuba tasobola kukaka mukulembeze nti kino okyogerako ki. So nsuubira nti ajja kukiddamu era tujja kubeera ne solution kuba nange nze omu kubabeera ennyo ku social media, ku Facebook nteekako ebipande byange nenangirako n'ebintu ebirala. So nsuubira tujja kufuna okuddibwamu okuva omukulembeze. Si kyekyo kyokka era n'omukulembeze namuwandikira ebbaluwa emusaba okuta abaana ba NUP abasaba okubasonyiwa. Ekyo nakyo nninza okuddibwamu kwe, tosobola kukaka mukulembeze nti kino kiddemu, kino kikole bwoti. Nsuubira tujja kufuna win-win mu bbanga etali ddene.